Malaika olinga Nyange tuli ku ki munnange Yesu yabikola kiki tuliko wano olwaleero kuba bino ebifo totera bibaamu tukusanga ku kyaki restaurant tuyitiremu kati olunaku olwaleero nshutinga vidiyo eya Katonda ow'amaanyi oluyimba lwange olwa gospel music. Oluyimba lwawandiikibwa Nitas the writer, vidiyo ekoleddwa Malangajja. Oluyimba lwawandiikibwa Nitas the writer, vidiyo ekoleddwa Malangajja, audio yakolebwa The Bank Records. Tuyitiremu kyanjawulo ki omuntu kyaba asuubira mu vidiyo eno? Mu vidiyo eno kye bagenda okulabamu kintu kati nga bw'olaba ekintu ekiri outstanding bw'otunulira vidiyo ziri ez'emabega ne bw'olaba n'ekifo bifumba byonna bye twambadde kwegamba ddaala ku ddaala then ne message eri mu luyimba. Okusinziira ku vidiyo zo z'obadde shootinga amaanyi tegabadde bwegatinga mu luno kyanjawulo ki ekiri mu luyimba luno okulaba nti abantu bayitirivu babaddewo ku kifo? Ekyanjawulo nti omwami wange akibaddemu nnyo nga kyensobola okugamba ate nga ye manager kubanga okulaba nti nga mutambulira wabiri oba blessed buli kimu kitambula kubanga bakyala kiba kingi ne tuwerako sapoti y'abantu era mwebaza omwami wange okubanga ayimiridde nange. Vidiyo tugisuubire mu bbanga ki okuva kati? Evidiyo kiri ku director naye sisuubira bbanga lyawalayo ate nekirala nebaza The Bank Records eyampa nkolere mu studio yaabwe nsobole okuinspiringa n'abalala abayimbi babawa offers naye basookedde ku nze namwe musobole okubeera inspired we mulala nga kikutte mugende mu recordingireyo music. Abayimbi abasinga batugamba eyo vidiyo kamera egikutte twagitumiza bweru vidiyo emazeeko obukadde bwe buti ebyokwambala byokka gwe tuyitiremu ekyokubuulira mpe sente empitirivu ne sente ziri wano kwegamba zo siziteekanga muge mazima zinsuseeko nange obungi zinsuseeko okutegeera naye byonna ndaba Yesu ali mukola step by step buli kyolaba mu vidiyo kyonna Katonda nzikiriza yakikoze. Oscar Shells yanyambaziza olunaku olwaleero. Oscar Shells ye designer wa Fresh Kid nange ya designing makeup artist eja makeup Jackie makeup artist wange jakoyokereko ono yakoze olunaku olwaleero. Yes. Uwaye makeup ono musinziira ku kintu ono omwami tumukolako bwe tuti omukyala tumukolako bwe tuti jangu Nitas the writer yawandiika tuba tulina okuscopinga face ye ne tugijjayo bulungi n'alabika bulungi n'anyirira nga bw'olaba if someone has a bigger face we can make it a small face and ku musajja ye I know sigaza his natural beauty naye nga aba face ebe glowing. Mutera okufuna okusumulibwa abayimbi bano naddala bw'aba n'erinnya Katonda omukulembeze mu kibiina ekitwala abayimbi tofunyeemu challenge yonna gy'ali? Oveeyo mu kamera zaffe ng'okaaba? Nedda ono yendudde ng'amukolako ansasulirawo before we even start shooting. Babulire ne business Sanjiwa Total Schwartley Road business bagita Jackie's Bayisi tubadde tukyali ku nsonga y'akasente kano k'otaddemu naawe n'ogamba kakyakulemye okubalirira twogerera mu lulimi lwa ddoola kuba olutegeera kale tugambe nti ddoola bwezi 10 nga mmeka muganda wange ddoola sijja kulimba zino ziringa mitwalo ng'etaano za ddoola sayise emitwalo emeka kisoboka emotoka tukirabye bingi nga tekuli wadde nti oba bintu ate tuwuliddeko nti buli ekiri mu vidiyo teri kiddayo nkugambye byonna byamaanyi nga bw'obiraba ngambye byamagero bintomera butomezi nange simanyi ndi kwegamba binsobedde ebyo Katonda byakola Katonda w'amaanyi ng'oluyimba bwe lwogera. Tulabye kuyobusiza abadansa bangi abasinga n'abayimbi ba gospel nga bwe bali wano okikoze otya wabayise nga bazze kullo oba okyezaayo? Nedda bano bali kuwanula banjagala nnyo ate banjagaliza buli gw'olaba wano nti banjagala ate banjagaliza nti buli bwe mbakoonako munange
njagala muyimirire nange mu kino nakiri bavaayo ne bayimirira nange